Neeyanzizza nnyo neeyanzeege Amiina. olw'okufuna omukisa okuddamu okulabagana. Teri kisanyusa nga kusanga nga ffenna tukyali mu kukkiriza. Ekyo ekisinga nze ng'omu okunsanyusa. Waliwo olumu lw'osiŋŋaana omuntu nga ko kuba mwembi ensonyi zibakwata. Kubanga manyi waliwo enjogera ennaku zino mb'oli takyaswala wabula aswaza buswaza. Kakati ggwe ne zikukwata ate naye ne zimukwata. Naye Mukama yeebazibwe. Abaagalwa mbaanirizaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda oyo abadde awamu naffe ekiseera kyonna kye tumaze ffenna ate okutuusa ku ssaawa eno nga tumaliriza enteekateeka eno ey'okusaba awamu n'okusiiba. Nja kuddamu kukyogera nti tebiri automatic, naye Katonda asaasira busaasizi. Mwattu ggwe n'akuwa omukisa okuwaayo ebiseera ebyo okumusinza. Eriyo bangi abandibadde nga bangi kituufu baabatizibwa, bangi bamu ba Seventh Day, bangi obasangayo yali mu stewardship weeks ezibadde zaakaggwa. Oli ng'akutegeeza omusumba gw'ajjukira mu kkanisa emyaka 2 egiyise, naye ng'amaze emyaka 2 ekkanisa takyamanyi na gyetunula. Naye Katonda bw'atuwa omukisa ogwo ne tubeera bajjumbize, then tugulumiza erinnya lye. Wabula tumanya kimu nti naffenna atadde ku bibegabega byaffe obuvunaanyizibwa obw'okunoonya baganda baffe wa gye babulidde. Kubanga si byangu ago nga ge mazima. Ate oluusi abantu bano kuba kwesittala nga mulimu baganda baffe ne bannyinaffe abaabaleetera okwesittala. Ne bagamba wanywewo awo si kaabo Seventh Day, kansigaleyo ewange. Nina omwami gwe nasanga n'agamba nze ku kyalo kuno bammanyi nze mbeera wange, kasiteebeera Sabbiiti mbeera wange, obukristaayo bwange naye ne twogera kyenva mugamba nti waliwo kitegedde nti kyangu nnyo era empologoma ng'erina gwe kyeneerya, ensolo gy'eneerya egya isolating egijja mu zinnaayo. Kale kuno okukuŋŋaanira wamu kutuzzaamu maanyi, naye buli lw'obeera obw'omu obeera isolated, era kyangu nnyo omulabe okukuba ekigwo. Tukyali ku the Joseph Christian, omukristaayo nga Yusufu. Ekyawandiikibwa tujja kusoma kyekimu Lubereberye 37:3. Biri ebirala bijja bijjuuliriza kino bw'otuuka ku ssuula eno eya 37. Era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abalala bonna. Njagala weetegerezeewa, yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna. Nakutegeeza bwe twali tutandika nti Katonda alina engeri gy'ajja n'atwagalamu. Mwattu buli omu n'amwagala independently, buli omu n'amwagala nga ye. Era kankutegeeze nti buli kinnoomu ku ffe bwe weetunuulira, nze ngende ne ngamba abantu nti nze Katonda nze gwasinga okwagala. Naye ate kankutegeeze nti naawe era kyekigambo kye kimu ky'oyogera. Ng'oggyeko kiri ekya Isirayiri, kuba ffe ng'abantu tuli limited, era abaana
ne bwe tubeera nabo waliwo gwobeerawo gw'osinga okwagala ate oluusi n'okukibalaga n'okibalaga nti gundi gwe nsinga okwagala n'omuleetera n'obulabe nga Yusufu bwe kyali. Naye ate ye Katonda bw'aba ng'ayagala buli omu gw'asinga okwagala. Simanyi oba ntegeerekeka awo. Buli omu nga bwe yeeraba n'engeri Katonda gy'amukuttemu. Bano abatategeera kwagala kwa Katonda bwe bajja okuvaayo banyumye nti bannaaye nze simanyi kye nakola Katonda, naye ng'amazima gali nti nze bwe neekompeyaringa n'omulala neetunuulira nga nze Katonda nze gw'asinga okwagala. Omwagalwa, okwagala okwo tekwali kwagala kwa kwonoona mwana. Tekwali kwagala kwa kwonoona mwana. Nakutegeeza nti waliwo ekinneewuunyisa nti omwana omusajja ono ku myaka 9 waafunira omwana ono. Era wano we twogerera Yusufu ali mu myaka 17, gy'emyaka bw'ogyongerako ono kubanga 9 bw'ogattako ali mu 17 ye nga Yakobo oba ye nga Isirayiri. Naye ate mwattu kimusobozesa obutaddira mwana ono kumwonoona, kumukola kitigi, guba mutigi, kumukola kyejo kuba yandibadde wa kyejo. Omwana ono bingi ebimuliko, nnyina yasinga obuganzi mu maka, kitegeeza yasinga okwagalwa. Ekyo kyokka kyali kireeta okwagalwa okw'amaanyi kubanga nnyina yasinga obuganzi awaka awo. Omwana ono mu bonna ye wakyamagero. Taata alina kusooka kusaba Katonda, Katonda asumulule olubuto lw'amaama omwana ono. Omwana ono ajjidde mu biseera nga taata aweddeyo, nga taata mukadde, talina nnyo budde bwa kubeera jjajja. Naye ye mwana eyafuuka omuwulize, ye mwana eyafuuka ow'enjawulo mu baana bano bonna. Not even Benjamin, by the way, can be equated to Joseph as far as character was concerned. Ne muto we Benjamin enneeyisaayo teyatuuka ku ya Yusufu. Yusufu yali wanjawulo, naye ng'ate he purposed to wait on God. Kwali kusalawo kwe nga bwe tuzze tubiraba. Era taata tekikwewuunyisa nti amukolera ekyambalo eky'amabala amangi. Nakutegeeza era nzija kukiddamu n'olwaleero nti gwe okutegeera Katonda, okubeera omukristaayo, kitegeeza nti naawe olina ekyambalo eky'amabala amangi. Naawe olina ekyambalo eky'obwakabona, olina ekyambalo eky'obukulembeze, olina ekyambalo ekyo ekikufuula ow'enjawulo mu balala, si nsonga wa gy'olaze. Omwagalwa, nga tugenze mu ssuula eya40, Yusufu ali mu kkomera, naye ne mu kkomera eri mu nnyumba yafunirayo obuganzi, gy'akolanga omuddu, yafunirayo obuganzi era n'akulira baddu banne. Naye nakutegeeza nti omulabe yali tannamaliriza mirimu gye na Yusufu, ne si mulabe paase. Katonda yali alina okuteekateeka Yusufu. Nakutegeeza nti Katonda ng'alina ky'anaakuwa eky'amaanyi, when God prepares you a special gift, he always shall wrap it in a big challenge, a big problem. Katonda ng'akuteekerateekera ekirabo eky'amaanyi, oluusi yakizingazinga mu kusoomooza okw'amaanyi. Kakibeera eri ggwe ne Yusufu ono, njagala oddeyo otunule emabega eri gy'ava. Singawo wennyini Katonda we yamuweera mu birooto awo 17 awo nga 16, 15, 16 ng'ali mu kuloota, nze ng'omukulembeze, kale bandimuguddeko. Naye waliwo Katonda
lwakkiriza embeera emu etutuukeko nze naawe tusobole okukakkanyizibwa. Kitaffe ataggwaawo, nsaba kimu nti onkozese oteeke ekigambo kyo ku kamwa kange, nze n'omuddu wo oyo n'omuzaana wo oyo tulokolebwe, tuteekebweteekebwe olw'obulamu obw'ensi eno, naye okusingira ddala olw'okusikira obwakabaka bwo okwitamira Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda anoonya engeri gy'alokolamu omuntu. Katonda anoonya engeri gy'akuteekateekamu okubanga osobola okutegeera omulala bw'abaako n'ekizibu ky'ayitamu. Kankuwa ekyokulabirako. Olwaleero bwe ŋŋenda okubuulira ku nnyimba nga waliwo afiiriddwa, nkitegeera bulungi. Era nze omu ku abo abaddamu ne babatizibwa mu mbuulira ey'oku nnyimbe. Kasita maama wange yafa. Nategeera kye kitegeeza okufiirwa omuntu gw'oyagala. Nayiga nti bw'osanga oli ng'akaaba, mugambe akaabire ddala. Nayiga nti ebigambo tofaayo. Sijjukira oba nakibategeeza wano. Ndowooza nakyogerako eky'omusajja omusumba eyagendanga n'abuulira nga bali bafiiriddwa n'abazzaamu amaanyi. Bwe mba saakibategeeza kankibategeeze, naye bwe mba nakibategeeza era kankiddemu. Naye bwe yafiirwa omwana we ne bajja ne bamugamba, musumba tokaaba, obadde otugamba gwe kennyini gwe obadde ng'otugumya. Yabagamba nti mbadde nga mbagumya ng'oli afudde si wange, naye ono wange. Kati nange nakitegeera. Era nze omu ku abo abatuuka ne ŋŋamba omuntu nti kaaba, kubanga oyo okutuusa Kristo ng'akomyewo togenda kuddamu mulabako nate. Kaaba kubanga ne Yesu yakaaba. Samoni ze nabuulira nga zaakyukira ddala. Nategeera obulumi bw'osobola okufuna obwo omuntu yenna bw'atasobola kukwatako. Amaziga ku maaso gasobola okukala naye nga ku mutima gakulukuta. Nategeera bereavement, ekiseera ekyo eky'ennaku eky'okunyolwa kikitwala emyaka. Ekyo nakitegeera. So Katonda alina embeera gy'akkiriza tuyitemu oba tugiyitemu. Olwo nno bwe tugenda okwogera ne boonoonyi bannaffe tutegeere kye kitegeeza. Manye omusingi guno ogw'ennamba 11 ogwajja ogw'okukula mu Kristo gulina kye guleeta gye tuli, tukula bukuzi. Ebiseera ebimu twagala abantu babeere ku same level, ku level emu ey'okukula kwaffe. Kiringa bwe tubonereza abaana nga twagala babeere ku level yaffe ey'okutegeera. Naye nange oluvannyuma nakitegeera nti si buli ddakiika nti obonereza omwana. Era ne ntegeera nti wetaaga n'omwana okuyiga butya bwe basonyiwa. Nina ekintu ekimu ate kye ngenda ne nzijukira ku maama wange ne nseka. Abamanyi maama wange mumumanyi. Naye maama yalinga mulungi mu kusonyiwa. Maama ng'asonyiwa emirundi 3. Ogwokuna, naye ku maama kyabeeranga kizibu okutegeera nti omuntu asonyiirwa ddala. Atya. Singa wagendanga n'olwana ne bajja ne bakuloopa, maama n'akizuula nga bakakuyiikiriza buyiikiriza kyovudde olwana ng'agamba nkusonyiye. N'akutuma ogenda oleeta amazzi kuba biseera ebyo wakati waali taapu zizze bano abalala be bazirabyeko. Naye abamu ku ffe n'akutuma ku luzzi n'olwayo, yatuwandiranga eddusu n'olwayo ng'abantu tebabadde bangi. N'omugamba maama nsonyiwa ng'akusonyiwa. N'akugamba osekule ebinyeebwa n'oddamu kubirya. N'omugamba nsaba akusonyiwe ng'akusonyiwa. Kaakati ogwokuna ng'agamba Pawulo oli sigenda kusonyiwa.
ojjukira luli lwe walwana nti ye maama. Wagamba otya? Ti maama wangamba nkusonyiwe. Maama nakusaba onsonyiwe, saakusonyiwa nti wansonyiwe. Ezo embooko nnya ye zize zaabanga nnya. Ne luli olujjukidde n'olwayo ku luzzi ne tubeera wano, abagenyi bali wano, n'osaba nkusonyiwe nti ye maama. Era ne nkusonyiwa nti ye maama, nti ezo nazo nnya. Ziri mmeka ezo? Nti maama 8. Nejjuuzi ojjukidde ebinyeebwa bye wali oli? Nakugamba kubirya oba kubisekula? Tya maama byali kubisekula. Ezo nazo nnya. Kaakati ne leero ezo nazo nnya. Gattamu awo ti maama 16. Naye 16 nga tokutteeyo. Kaakati nategeera nti nze oluvannyuma nti eri yalinga bbanka ey'ekisonyiwo, ng'otereka kibonerezo kyo, otereka mbooko zo, ate nnya nga tokutteeyo. Nnya nga tokutteeyo. Kati awo nga kizibu okuyiga, naye tulina bye tuyitamu nga birina otuyigiriza. Katonda, the way God operates, akola atya eri omwonoonyi? Ye Yusufu ono. Yusufu atambulira mu buli mbeera, atunula engeri obulamu bwe gye bulekebwawo, ng'amazima ddala kisa kya Katonda. Teri mulala asobola kuddira bulamu bwe okubulekawo. N'olwekyo ayingira ekkomera. Bw'ayingira ekkomera mu ssuula eno eya40, asiŋŋaanayo basibe banne bwe bali ku ranka emu, naye era munnange Katonda amuteekako okuganja kwe, ne mu kkomera abeera omusibe ow'enjawulo, era aweebwa okkulira banne. Yusufu buli lwe yalaganga, his character led him all the way. Enneeyisaaye nga tosobola gibuusa maaso, era nga naawe otunula butunuzi n'ogamba nedda, ono wanjawulo, mu balala ono wanjawulo. Yusufu n'abeera n'obwetoowaze obwo obuleetera banne okumwesiga. Kyono y'anaatukulemberamu. Ku ye Katonda yali amutaddeko ekisa, era Katonda ng'amuwadde amagezi, amubikkulira bulijjo enzivuunula y'ebirooto. Abaagalwa, si buli birooto nti tebirina amakulu, ekyo kyo tukimanyi bulungi, newakubadde eriyo ebimu nga tebirina yadde amakulu n'akatono. Si buli birooto nti tebiva eri Katonda, eriyo ebirooto ebiva eri Katonda. Ate kankutegeeze, bwe tubeera n'enkolagana ne Katonda, tuloota ebirooto ebikola amakulu, tulootolola ebirooto eby'abalala. Enkolagana ne Katonda erina eva ky'ereeta ekyenjawulo mu bulamu bwaffe. N'olwekyo omusajja ono omufumbi, omusenero eyawanga kabaka ebyokunywa, afuna ekirooto akireeta eri Yusufu. Yusufu amugamba, mu bbanga si ddene ggwe ogenda kuzzibwa ku mulimu. Omufumbi naye bw'akitegeera, naye n'agamba, waayi nange kanjogereyo ekyange. Amugamba, munnange munywanyi, gwe mu bbanga si ddene ogenda kuwanikibwa. Nga bwe yabyogera ne bituukirira. Oli omugabuzi w'ebyokunywa ku mmeeza ya kabaka n'azzibwa ku mulimu. Omufumbi n'awanikibwa. Kati wano wennyumirwa nti omusajja ono omufumbi ne yeerabirira ddala Yusufu okumala emyaka 2 nga yeerabidde Yusufu. Tuli mu ssuula ya 41. Bw'ayogera ku kwerabira, ebyawandiikibwa bino n'olwekyo byonna nga byogera kimu nti lindirira Mukama. Byonna nga byogera kimu nti toteeka kukkiriza kwo mu bantu oba mu mwana w'omuntu. Zabuli 46 olwokusatu, Yeremiya 17 olwokutaano, Isaaya
2:2 olunya olw'22 teteeka kukkiriza ku mwana w'omuntu bituukirira ago gonga ge mazima. Bw'ogenda mu Zabbuli 27:14 ne Isaaya 4:31 nazo obukakafu nti omuntu ali omu yekka gwe twetaaga okulindirira era nga ye Katonda waffe. Kulindirira Mukama kubanga ye ebintu kitabo kyekyo Bagalatiya 4:4 ebibye abikolera mu ntuuko z'ebiro. Naye nzigyayo omusajja ono ti si kirungi kuteeka kukkiriza kwaffe bwesige bwaffe mu balangira mu bantu. Emyaka 2 bw'ayogera nti yali amwerabidde emyaka 2 bukakafu nti waaliwo opportunities. Omusajja ono okuleeta erinnya lya Yusufu ku mmeeza and he would trash the thought. Ekirowoozo n'agamba emyaka 2 emyaka 2 ng'omusajja ono tajjukira, si butajjukira naye tafaayo eri munne gwe yaleka mu kkomera. Emyaka 2 nga Yusufu ebirungi bye yakolera omusajja ono omugabuzi w'ebyokunywa omusenero ng'omusajja ono tabijjukira, tebimukwata nako. Ekirowoozo buli lwe kijja tekikola makulu. Emyaka 2 oyo ye muntu pure, ye muntu yennyini, ye mwonoonyi, bw'atyo bw'afaanana. Emyaka 2 kankutegeeze abantu batwerabira. Katonda yekka y'atayerabira. Ekikyusa ekituufu ekya Lubereberye 8:1 kyekya good news ekyogera nti Katonda yali teyeerabidde Nuuwa kubanga Katonda teyeerabira. Omanyi bw'ogamba bino ebikyusa ebirala nti awo Mukama n'ajjukira Nuuwa, oba otegeeza nti God has forgetfulness tendencies, ne Katonda waliwo lwe yeerabira. Kati akyusa okuva mu Lwebbulaniya lwennyini ye good news n'agamba nti Mukama yali teyeerabidde Nuuwa. Naye omuntu omwanadamu akwerabira, ate tekuba kwerabira oluusi wabula kuba kwewugguusa, kwebuzaabuza. Buli lwatunula bw'ati ng'omukisa bw'akuwa omukisa omuyitako. Kati n'olwekyo komenti eyingira wansi wali leka akwerabire aleme kubaako kyanyega. Naye ng'omukisa guzze gwe gwatiyitisaawo gwe munnayuganda munne. Omusumba omu yatutegeeza ebigambo bino, yali Dr. Kakembo, yali ayogera gye tuli n'atugamba nakolebwa bubi naye ng'ate munnayuganda munnange akinkoze. Njagala obajjukiza nti yawummula ekiseera kye tekinnatuuka, naye oli amugamba nti bino ye kennyini yabyogera, engeri gy'otuuse emyaka sayininga wano yali ndowooza abuzayo emyaka 2 awummule atuuke ku myaka ekisanja kyo kiggweko. N'agamba naye nkyali mu ntebe gye emyaka gyali giweze 65 naye ng'ekisanja akyakitwala ng'omukulembeze wa Uganda Union. Ayogera ebigambo bino nti bwe yatuuka Munnakenya n'amugamba nti Musumba tosayininga. Munnayuganda munne n'amugamba ojja kukola nga contract. Kakati agamba nti ne yeebuuza ekibuuzo nti kati ku Munnayuganda ne Munnakenya ani asobola okuba nga yafaayo nnyo gye ndi? Ani asobola okuba nga yambuulira ekituufu? Oli Munnakenya oba Munnayuganda?
ani yandifuddeyo nnyo eri obulamu bwange? N'agamba n'agenda ne munnayuganda bwe yamaliriza bw'ati bamugamba ssebe entebe giweeyo. Tali prepared at all. Kati oyo ye muntu. Munsaasira okukozesa ebigambo ebyo okuva eri mukadde wange n'ebikola wano. Omusajja myaka 2 naye ngenda nze nimitegeeza abantu nti Katonda munnakatemba era nze simwessaako. Katonda munnakatemba. Ono Katemba yenna gwe tujja tulaba nziza okukutegeeza nti alimu omukono gwa Katonda. Katemba gojja oyitamu nziza okukutegeeza nti alimu omukono gwa Katonda. Naye obuzibu buli bumu nti nze naawe waliwo lwe tutuuka ate tuba batuufu ne tulaba Katonda ng'omuzimu, kubanga kiseera kya muyaga. N'omulengera bw'oti ku nnyanja n'olaba omuzimu ng'abayigirizwa. Ne twebuuza oli ludda wa? Carest not that we may perish. Oluyimba olwo lunyumira. Tofaayo nga tufa ffenna, lwaki gwe weebaka? Tutunuulira omusajja nga tuli naye naye nga ye ate ali mu tulo. Naye ng'amazima gali nti yasobola okugamba ennyanja okuteeka. Twerabira nti Kristo ng'ali mu kyombo, ennyanja teyinza kisaanyaawo. No waters can swallow the ship where lies the master of ocean, earth and skies. Amen. Ennyanja tesobola kusaanyaawo kyombo nga Mukama ali mu kyo. Ngezaako kugamba nti ennyanja tesobola kusaanyaawo, ekkomera terisobola kukuumira, tebasobola kukuumira mu kkomera, tosobola kukuumirwa mu kkomera lyonna lye baakuteekamu oba lyonna lyoteereddwamu nga Kristo ali mu ggwe. Tekisoboka. Si nsonga kkomera ki, waliwo obitunuulira n'ogamba bannaaye kino ekizibu ne kivaawo kiri ne kijja, naye nkutegeezezza nti ebimu eriyo byakkiriza bijje bisobole okuteekateeka obulamu bwange n'obubwo. Nti bwe tuba n'olwekyo nga tulina abalala be twogera nabo nga naffe yembeera y'emu, tusobola okutegeera kye bayitamu. Osobola okujja n'omukwatako n'omusisiriza ku kibegaabega n'omugamba Katonda afaayo. Embeera eyo ojja giyitamu okusinga omugamba kookirabe. Kati Katonda amubonereza. Ng'olinga atasomanga ku kitabo kya Yobu ekyanjulwa nti omusajja oyo w'ebuvanjuba mwattu yali talina musango gwe yali azizza. Bali babuuza ku ono ne bazadde be ani yayonoona? N'ekituufu tuyinza n'okuba tubirabyeko nga weerabidde nti omusajja ow'oku musaalaba yalokolebwa, n'omukazi oli akwatibwa mu benzi owa Yokaana 8:11 amugamba genda naye toddangamu okwonoona, nange sikusalira musango. Ebyawandiikibwa ebyo tubisoma naye titubitukola makulu. Yusufu alina okuteekebwateekebwa naye ng'ali ng'eyeerabiddwa, kubanga opportunities zijja. Ate kankutegeeze, those opportunities you miss out weren't meant to be yours as far as God's plans were concerned. Egyo emikisa Katonda akwagaza mukisa gusingawo, gwawo oli okimanyi bulungi nti waliwo emikisa ejjajja gikuyitako, naye ate leero bw'otunula ogamba Katonda wakola ebikulu. Yusufu alina kubeera prime minister, talina kuddayo wa Potifaali. Yusufu alina kubeera mu bwakabaka nga mukulembeze. Olaba Katemba wa Katonda. Kuba kati wano ebirooto si by'abafumbi n'abagabula juyisi ku mmeeza ya kabaka. Ekirooto ekireeta Yusufu kirina kuba kya kabaka. Kya kabaka.
oyo ye Katonda. Kabaka alina okuwaanyisibwa, bonna balina okugenda ku bunkenke. Kankutegeeze at God's timing omusenero alina okujjukira. Amen. Teriyo Yusufu. Erinnya lyo terisobola kugenda mu maaso nga lirinnyibwako. Ngenda ne ŋŋamba abasumba bwe mba njogera nabo, basumba bano abali wansi w'obuvunaanyizibwa bwange, Adventist Mission, wala basumba manyi mu levels ffe tujja ffe twemanyi nti ono kati ali ku level bweti, naye eriyo abasumba mu North Buganda wano nga nze mbavunaanyizibwako. Wa gye balina okupositingibwa biki, kumukyusa, kumujja wano, kumuzza wali. Waliwo nange beesivunaanyizibwako nga Musumba Ssekagga ate yabavunaanyizibwako ng'omuwandiisi w'obulabirizi. Naye ne baneera newankubadde mbavunaanyizibwako naye era lipooti njiwa nti ono tumuteeke wano, ono ngenda mumuteeka wano, ono wali olwakino nakiri. Naye ngenda ne njogera gye bali nti oli bw'ajjanga n'akulinnyako bw'ati gwe tofaayo, alinnye ku ssepulingi, waggyirawo ekigere, you are shooting high, ogenda muyitako. Obanga ebyawandiikibwa mbirabyeko Katonda kyakola. Era kankutegeeze nze nina ensonga lwaki sirinnya ku muntu. Sirinnya ku muntu kubanga bwe guba mu kisagwe nina okubeera omukutu ono mwasobola okuyita n'atuuka gy'alaga. Otherwise ntera okwogera nti I fear sweating when it is very cold. Nga buli muntu yanoonya ekyokwebikako mu butiti mukutegeera bulungi nva ku ono katemba we Uganda wano naffe we tubeerera wano ntugwe mu bambu nno simanya empewo enfuuwa mwe mubitegeera bulungi. Naye buli omu anoonya kyakwebikka gwe ng'otuuyana. Omanye embarrassment okuswala okwo gwe walowooza nti tasobola kati nga ye mukama wo. Naye nga buli ddakiika ate n'okubimanya yabimanya. Omanyi kikitegeeza okulemesa omuntu ate mwattu bituuka nti oyo yakwerabira emyaka 2. Bituuka. Naye omukristaayo nga Yusufu tawoolera ggwanga. Ekyo nakyo kkiriza nkikutegeeze. Wabula buli ddakiika his heart outpours with love. Omutima ogugwe guba gufukumuka kwagala kubanga ategeera ekyo Katonda kyakolera omwonoonyi. Yusufu ye yekka asobola okulootolola nti mwattu ente ezo ze walaba ennungi ensava ate buno obwakokge ne bujja ne buzirya, ebirimba bino ate ne bijja ebisava ne bijja ne biriibwa buno obulala obukonzi bye, gy'emyaka 7 egy'enjala. Kabaka alina okutunula ng'amazima bonna bw'abatunuulidde, the prison boy, the inmate yasobola okukola ekifo, okutuula mu ntebe n'atuula ku nkata n'alungamya buli kimu bwe kirina okukolebwa. Wano tewaliwo kusaba CV. Wabula wano kutunuulira magezi. Biri bali biraba. Katonda nga akutwala, CV yo ye Katonda. CV yo ye yenneeyisaayo, bwe bukristaayo bwo. Sajja omu yagendanga n'atugamba nti nze nafuna omulimu lwakubeera master guide naye ng'akola ne UN n'okutuusa leero. Kasita baalaba bino ebyaffe bino ebya youth ministry, campus manyi biki, camping, skills, bagamba ono yasaanira omulimu. Naye nga waliyo abaali abayivu okumusimba. Era agenda n'agamba nze bannaaye, nze Katonda nze simutenda. Bw'otuuzibwa mu ntebe Katonda ng'akukoledde ekisa, jjukira wa gy'akugye. Wow. Jjukira ensonga lwaki akutuuzizzaawo. Takutuuzizzaawo kutandika kuwolera ggwanga. Obulamu obwo bw'akuumye nga bulamu.
because health is not necessarily the absence of disease. It is just the general well-being of a body. Tekitegeeza nti tewabadde na bulwadde naye awo totandika kuba tunuulira bali n'ogamba gwe kubanga bw'anaakussa ate ojja kugwa ekigwo ekinene. Baganda bo bwe bajja bakumira amanda ku mutwe gwabwe. Welcome them. Baaniriza abo abaakulinnyako, abaakutunda. Baanirize. Kubanga bonna lyali ttendekero lya Katonda okutegeera abantu nga bwe bafaanana. Lyali ttendekero okukkakkanya naawe, okutemako ebiwawaatiro, obw'ebindu bwe wali omeze, amalala agandibadde gakuzeemu. Lyali ttendekero. Wabula kyali kisa kya Katonda ogwe obutasuulibwa mu bunnya obwalimu mazzi. Kuba those were oases. Zaali enzizzi ez'omu malungu. Ne lwaki luno lwali lukalu Benjamin gundi Reuben lwe yafuna? Ye lwaki waaliwo Reuben gw'okutundibwa ate otwalibwa e Misiri nteekateeka ya Katonda nti bw'otuukanga eyo n'olwekyo baganda bwe bagenda kujja bali bennyini. Omukristaayo nga Yusufu atambulira mu bufu obwa Yesu bwennyini n'ayiga ekigambo okusonyiwa. N'ayiga nti ekikola amakulu kwe kulwanagana. Kambategeeza okusonyiwa kizibu nno. Nali nkiyiseemuko, kitwala emyaka, kitwala ebbanga. Naye buli lw'okisaba Katonda nti nsaba omuntu oyo musonyiwe. Omanyi okusonyiwa waliwo lwe ntera okubuuza nti what is forgiveness? Oli n'agamba nti forgiveness is forgetting. What do I forget? Mukulu wange bye yankola sijjukira myaka emeka gye nali nalabika nalina bwe mba mukulu nnyo nalina emyaka 5. N'akwata essaawa yange gye baali bangulidde n'agisuula mu bitooke eri. Saddamu girabako. Nakati nkyakijjukira. Kati neerabira. Naye kye bayigamba okusonyiwa kwe kubanga bw'ojjukira ekyo ekyakkolwa bwe nzijukira mwannyinaze kye yankola tekikyanyiiza nate. Tekikyandeeta busungu n'owulira ng'oyakkirira n'owulira wenna ng'oswakidde n'ogamba kale nandi mukoze bwe nti. Ekimu ku bye tulina okukolako mu bukristaayo bwaffe kye kigambo kusonyiwa. Ekirala kwe kufaayo eri abalala okumanya ekyo kye bayitamu. Y'ensonga lwaki Katonda akkiriza ne mu kkomera tutuukeyo. Katonda akkiriza tukole ku buddu. Katonda akkiriza obuddu ewa Potifaali. Katonda akkiriza tuwayirizibwe. Naye ate ye n'atwejjeerezanga. He vindicates us ng'akakasa nti ono taliiko musango. Era nga n'abatutwalayo bennyini nabo basobola okuteekayo omukono ne bamanya nti muka Potifaali akola ki? Awaayiriza. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere awamu naawe. Nsaba Mukama nze naawe atuwe lessoni ey'amaanyi esitula obukristaayo bwaffe okubujja ku leva emu, okubwambusa ku ndala, si kubussa naye okubwambusa ku ndala mu kiseera ekifaananako bwe kiti. Ensi ng'eri mu kusoberwa, ensi ng'erina ebbanja ery'abakristaayo nga Yusufu. Kkiriza nze mbeere oyo agenda okusasula ebbanja eryo. Kkiriza ggwe obeere oyo agenda okusasula ebbanja eryo. Mukama abankuumire. Mukama atufuule abawanguzi. Mukama atuteeke mu bifo buli kinnoomu mwasaanidde okubeera. Awo ensi weemulabira we tukolera obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okufuula abalala abayigirizwa ba Katonda. Amiina. Amiina nnyo.